Mwami Mayanja ayogedde bulungi nnyo era mweyanziza. Abantu ebigambo ebyo bye nayogedde mu katambi mbasuubira okubanga buli omu yabifunye bubi era buli omu bubwe era buli omu mukkiriza okubiryakitingako nga bwakola ki nga bwayagala. Bantu bangi nnyo ababyogeddeko mu ngeri yonna nga tebali in my favor oba okunsupportinga naye ng'engeri gye bali mu kuinteractingamu oba gye bali mu kubitakolingamu yabadde professional. Naye mulimu abantu boolaba ng'ate bo bali emotion nga bagamba bo bitasoobya. Naye nze remember eyo voice note nali ngisindikira omuntu omu. I was talking to a friend about a friend. Nti bwe tubeera mu private calls waliwo ebintu bye twogera privately. Bwe tubeera mu public waliwo bye twogera publicly. Nti nali njogera n'ono nga njagala kibanga naye bw'ono abeera ne muganda we n'omuganda eggwe weeyisa bubi dadi yagamba gwalisika naye bw'olisika gwe togenda nze njana kuva ewaka tekitegeeza mbu olivaawo obusungu buno bw'oba onyiize waliwo bigambo by'oyogera. So it is not about mbu mwagaliza bubi era nja kugolekya it's not kumulwanyisa nti bw'oligenda ndigenda. Nagambye at least okusinziira ku bulumi bwennyina bwenjagala okwogera naye okitegeera. Remember I was complaining nti lwaki message yange agiraba n'agaana okola ki okugiddamu okumala ewiiki namba. Remember I didn't send him yesterday. It is just like 8-9 days now before I sent that voice note. So I'm like, if he can ignore my humbleness, bwe munaba mwagala nsobola obbawo voice note gye namuweereza simbi. I was very humble and very respectful. In fact namuyitiramu ne taata ne muga taata bambi omuntu watuuka okwogera bw'atyo naba akuwadde ekitiibwa. Because I was oppressed by his fans for almost okuva lwe nagenda mu State House until today, every day. And n'ebirala byesinza bagamba. So I wanted to question him one on one, what is going on? And he didn't give me that audience. Nali njagala ayogereko n'abawagizibe abagambe Kenzo tatuyinaako buzibu kuba mumanyi. And he didn't come out to say that. And I'm like, why would you not say anything? Nze namulabako ng'ali mu kudefending abalewisi. Yeah. Recently. Yeah. If you can defend those people, how about me gwomaze naye emyaka bano wakabalaba only 2-3 years? That was my concern. That's why when ayogera n'ebyo nti bw'anaafuga at least tuna like do you understand? Like understand me as a human being. So I didn't mean anything bad and I don't wish anything bad to him. Yesterday nakute Quran nenga mukama baba alaba nti nyina omutima omubi eri omusajja ono ansuule eddaluba ndabeko ku Kampala road nga ntambuza bigere, then there is no way when nsobola okwekaasinga if I really mean bad to him. I need to be understood. Omanyi love is blind. I know so many people won't agree with me because they are in love. You know when you are in love. You know. But I want some people out there to understand me, listen to that voice note carefully, and listen to my anger, to the way I spoke my heart out, and understand me in that way. Togamba abobi tasobya tayogerwako ate ali mu kujja ku bwa president. Bw'anaaba tayogerwako tasobya takola ki, then what country are we going to have in the future? Let's be honest. Wejjusa bye wayogera mu ddoboozi eryo. First and foremost, nejjusa okuba nti nno nabyogera n'omuntu atali mutuufu. Naye sejjusa kubyogera. Wabula nejjusa kubyogera na muntu mukyala. Nfuna okuba nti nno kyalinkinga mu public nayisibwa bubi kubanga somehow somewhere kiraga weakness ya muganda wange ate gye sandyagadde ebeere mu public. Nfuna bulungi. Ekirala badde agambye ki? Amagezi genyinza okumuwa amagezi genyinza okumuwa nze nga nze mbadde nsaba akontrolinga abawagizi be as a leader, future leader. Abeere example aleme kubeera nga bano basajja batukuba miggo buli lunaku. Aleme kubeera nga bano ate betwagala winaffe betutali bamativu nabo. If he cannot control these people today, will he control his army when he has conflicts with another country? Maybe any other person. Like I'm being real and being frank.
no matter what happens next. Does it make sense? So akosooke controlling bana abamuwagira bagambe guys, doesn't work like that. Let us be different from the other people. Ekirooto kyange kyali kyakola festival kuleka nkukolayo ekintu nange byenda beyo bye bakola bayimbi bannange ewaabwe nga bamaze okwachivinga big, because I'm here to inspire. So many people benefit for what I do. They even become more successful than me, and that's my dream. Nze ekirooto kyange kukola bintu abaliddawo babikole n'okunsinga bo bafune munyi. So ndowooza ensi ejja kuba more developed, ate era abaliddawo we balidde ababinakola bagenda bikola even more advanced, and it will be great. That is my goal. Nandyagadde okukola festival ye Kololo kubanga etegeeza kingi nnyo eri nze n'abaana abaliddawo ba n'abantu abaliwo. Nze saagala kubeera mulungi omu. Essaala yange eriemu nti nsaba Mukama byonna bye nkoledde Uganda abaana bajje babikole n'okunsinga emirundi nga 15. That's what development means. Development does not end on me. Any successful person without a successor is a failure. So nandyagadde sheebeeyo naye olw'emivuyo egiriwo gino n'amaanyi ganzigwamu naye nga kye nandyagadde okulabako. So we have to first fight for freedom and peace within us before even we think about anything else, and then we start thinking about the next move. Buli kimu ekinaba kitambudde bulungi nga bannayuganda bali peaceful beeyagala, then everything is going to happen. But if we continue like this, this is what called hooliganism. Saagala tubikkirire. Kubanga nze nandyagadde nnyo okulaba ku president omupya. Ekyo kirooto kyaffe ffenna tuleme kwebuzaabuza. Naye bw'amanga agenda kujja bw'ati. Yeah, I know. So ebyange byebyo baganda bange njagaliza buli muntu yenna munansonyiwa bannayuganda bonna bali eyo okuba nti nsobola okwogera ku mukulu wange nekinkakatako okumwogerako, era kinkakatako okumwogerako nga politician ali mulesi agenda okujja okuba nga ate atwongerayo okuva aliwo watukomeza, naye yandize n'atujja wano nga tewali kibadde nga tutambula bulungi. That will be the greatest. Nsaba Mukama Katonda okutuwa obumu, okuwa okutegeera nti we are different people and we have to respect each other's opinion and we are good to disagree, and let us be intellectuals. Ebintu by'okuwemula ne tuwemula n'abakadde. Kati nze I cannot respect yeno talk egamba mbu abakadde baveewo. Bakadde babeereyo kala at least mu advising committee. Newe tugamba nti bazadde baffe baveewo. Really? Are we human, or we are becoming even more dangerous? We were going to make more mistakes than they have done, because ate kati ffe tulabika tweyagaliza ekisusu. Toyinza gamba mbu abakadde bagende, abakadde bakole ki? Leka nabo abakadde batuwe ekyokukola. I'm not doing campaign for nobody, but I just fighting for peaceful Uganda. Nze nsuubira okufa oba okufiirwa, ekyo si kirumamu. Yensonga lwaki bino byonna byenjogedde mbyogedde lwa nsonga owulidde neerumamu oba needima mu ntama, soogedde kyenyina okwogera kubanga nsuubira okufa oba okufiirwa, okusinziira ku byempulira ne byendaba eyo. So bino byonna mbyogedde nti bwe naaba nfudde mujja ddamu mu bizannyira abaana abaliddawo nti Kenzo yabyogerako. I'm expecting to die. Nzize nfuna misunderstanding nyingi nnyo ne mukulu wange on a level of me and friend. Ne munoonyako ku bidala nga nakava Entebbe namunoonya saamufuna, naye yansindikira message after, naye obubaka nyina we nabuyisa ne bumutuukako ne tuddamu ne tukolagana. Tufunangamu nnyo ku nsirika ffe ng'abantu bye mutamanya. This was a voice note eyaliikinze, otherwise tubadde mu lusirika olwaffe olw'ekyama. Simawo bamunfune, tebyabadde public, omulabe yabifudde public. Twabadde tulina akantu kaffe naye nga kamunda, ng'era nze ne family tukoogerako, okitegeera. Naye engeri gye byagenze public, nange nyina okujja
njogere publicly kuba kati tebikyali security oba private. So obubaka bwonna bwe nnina okugamba mukulu Kyagulanyi mbwogedde mubiwulidde, nze sirina kyendese ku mutima. I didn't pretend. So yabiwulidde asobola okunziramu publicly oba okumpita ne tutuula ne twogera kubanga nze I wish Uganda the best. Njagala Uganda ebe bulungi nnyo. Uganda ibe bantu, Uganda si bizimbe, ntegeeza mu abali wano n'abali nze ne Bobi Wine bwe tuba nga tuli at peace nga tuteeseganya, then Uganda eba buki eba bulungi kuba kati muli wano twogera ku bino twandibadde twogera ku birala bitwala walala. So obubaka bwonna nze ndowooza njogedde ndi ku mutima abitegedde ne bannayuganda babitegedde, then the rest nsaba Mukama atuteremu obwangu fembi ne mukulu wange. Sirina buzibu nakatono kuba nze buli ekindi ku mutima nkyogedde era ensi yonna ekimanyi kati sikyalina kindi ku mutima era nakati bwe njogedde ebinnuma ndyokke nze sirina buzibu natowolokose era bw'anaaba mpisa okumuyimbirako nangamba ngenda ku campaign ngano nga babitadde awulgo campaign era nyongera okwongereza nti amwana independent n'omulala bw'anampita nambulira lwaki nyina okugenda musanyusiza abantu I will go because those are Ugandans. Campaign tezigenda kuba Zambia. Me, I'm a musician, a satisfied musician. Uganda well represented artist. I fall in that category right now as someone who has contributed a very big stone to our country. Definitely. So njagala kwogera ne Bobby kubina ebintu byendaba nga bwe mbyogedde byendaba nti byandireeta obuzibu abiterezeemu nze bwe ndowooza simukaka kiba kitegeeza nti bwe tuba at peace kasese bati at peace. Siina kibi kyenjagalizaani Bobby ekikwatagana n'ebuzibu mwatuukako I contributed era onayinza obabuulira nze ne management yange twayita manager ono ne mukyala we babuulire kye twabakolera. Babira batwagenda ne tu contributing to the camp yali mu Kasese Primary School through Pink Line Foundation. So Eddie Kenzo Foundation contributed through Pink Line kubanga mchala wange Java and mchala wange Java and yamanyi nnyo ebiri ku ground okusinga ffe, so she connects us more with them. Era bw'obuuza bannakasese emmotoka eriko Avuniga Republic yakaveeyo kutwala bintu ebyo lwakuba ffe tetuteeka mu mawulire naye nga twacontributinga sebo. Eddie Kenzo Foundation yegatta ne Pink Line Foundation ne tukwata ne tutwala ne tuyamba abantu baffe kubanga Kasese nnyimbi emirundi mingi sinza kubeerabira era bino byonna byolaba ndisikinga obulamu. I'm risking my life by the way. Whatever I've said here is dangerous. Ekigambo one love today it is very dangerous than okuvuma omukulembeze. Bw'ovuma omukulembeze otambula mirembe bw'ogamba one love oyinza ofa. Okay, I'm being honest. Njabaddira byetuliko ze zimu ku nsonga ze nakwasa Ibula avuge ku pese ey'ekibogwe entone ennyo nga tapapye kuba abantu yinza okugwambuza okwetegereza kikulu. Thank you. Brand yange ng'Eddie Kenzo okuba nti mbeera bamuyita ni bingwa tekigasa nantameggwa ng'ensi eri matigga. I rather die and finish and Uganda remain at peace. So erinnya teringasa nga Uganda teri bulungi.